Kuno gonna gwali muti. Byali kiri. Yabantu lobunene bwabo. Bagutyanga ne bagusinza. Bajjanga ne bakola emikolo wano. Era okuwerawo kw'omuti guno kirimu ekyateekesawo Yangu ya kamera lafata. Soko etola information wane nsava. Wala information nsava no jangu. Dr. Jangwe. Eno nsava sheikh. Dr. Julide. Njulide. Mwina yo nakayima. Ikatumara okulinya wakuru fenase. Ata majini ngate gavaayo. Wano kyalo bakira batya? Alifata uloba okiri. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Wano bayitawo nakaziba. Wano lino Sheikh Ibrahim ule bayita eggwafu. Era wano bayitawo mu ggwafu. Kakati omuwafu guno guyina ebyafaayo bingi. Naye obwongo bw'abana Uganda n'Abaganda kusingira ddala tebwabatuusa kumanya na kulowooza nti waliwo ekisoboka okukolebwa omuliro ne gwaka ku muti naye ng'ate tebakumye mukume. Mu Luzungu bakiyita friction. Omuti guno olw'okuba gwali munene nga gukuuta ettabi kulinnaalyo olw'empewo eva ku mazzi gali ne gwekuuta empewo eva ku nnyanja bw'okuuta bw'oti nnyo n'amaanyi omuliro wano gwaka nga bw'okuuta amayinja. Kine baga nti omuti guno mukulu nnyo mu Buganda era guvaako n'omuliro omusana bwe gwaka ennyo kyekyavaako okuzimba essabo liri lye tumenye bwe tugenda oteeka omuzikiti. Kati ne bakkiriza nti omuti guno gulina okukolebwangako emikolo egyabwe egy'Ekiganda. Ndowooza omuliro guno baleke kuyingira muliro gwa Allah baziyize omuliro guno ku ggwafu ne bazimba essabo liri okusobola okutuukiriza emikolo n'okusamirira omuti guno. Kituufu munene bw'otunuulira bwe kibanga ku nduli y'omuti kusobola okuyimirirako abantu abawere 10 nga tebeenyigiriza. Kituufu muti munene. Naye muzeeyi waffe oli bwakkiriza obusiraamu titebukkiriza mu bino n'alagira omuti ne bagutemawo ne bagumuwaamu ne ssente n'anywamu sukaali. Allahu akbar. Nolwekyo Bannayuganda bangi mu bitundu ebyenjawulo balina emiti nga gino naye nga batiitiira naye ng'ekyetaagisa kiri kimu kujja na mashini oba nambazzi ne mutema omuti ne guvaawo. Shirikiyati zibateekawo zonna ne zisaanyizibwawo ne mudda ku busiraamu obutuufu. Mbadde ne dokita nga nnyumiza nti ewaabwe Mubende waliyo ogwabwe baguyita nakayima. Naye gweka guno munene osinga nakayima. Kati kitegeeza nti abawano mu ggwafu bwaba bakkiriza eggwafu ne balitemawo ate balamu bakyassa tebaafa. Kitegeeza ne nakayima asobola okutemwawo bwaba tebatiisatiisa abantu okubawabya obatwala mu shiriki ne babajja ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Ibrahim, ebyafaayo birabye wano w'oyimiridde oli waggulu ku ggwafu lyali terisembererwa atomala galisemberera naye kati oliriko tewali na kifubutuka yeno wansi ne bw'ofumitafumita. Ne Sheikh Nadawi okujjako abantu nga bawuddisibwa omuti guno gubanga lino ggwafu balisinza tulirinnyeko Nesine wiyo kagambo konna ntwaye temuninnyako n'okunyenya terinnyenya sine wiyo kagambo konna mmere yankuyege. Allahu akbar. Tebaza Allah yatuwe kyengere ky'obusiraamu ya Rabbi so Allah kitukuumire agenda okujambula buno bw'obusiraamu obulamu buno wallahi nga tuli basiraamu tuli kugwafu dokita kwe tuyimiridde nesine wiyo kagambo konna nti munyimirirako ekyewuunyisa nti ku ggwafu kw'oyimiridde ate ennyondo z'owulira wali ze zimenya essabo eryazimbibwa okutuukiriza bulombolombo bw'eggwafu. Then bwodda sayidi wano kyekisobola okukakasa obulungi nti eggwafu ddala kituufu lyali ggwafu naye nga terina kyerisobola kweyamba. Bwe kibeera nga kino kyekikolo kya ggwafu ate bwe lyasalwa lyagwa wano bwe ligwa wano ne basalako ebyamakulu eby'omugaso ne bajjako embaawo ne bazitwala kati ettabi ne lisigala wano. Kati okuba ekifaananyi bulungi okuva ku kikolo wali okuba nti enduli yali ekoma wano. Kati wano amatabi we gatandikira okuva eri okutuuka wano yali nduli then n'otandika wano amatabi. Naye alhamdulillah twebaza Allah nti n'abatuuze nabo ekyokukola bakimanyi bwe baamala oguteeka wansi bagufumbisa
buli nkulu eziggwawo wali ewa muzeeyi nga bajja wano n'embazzi nga batema nga batwala bafumba. Guno muwafu gwe guvaamu akabaani ke banyookeza. Bali abalimba mbu bakola batya? Bakola nabo emikolo egyabwe egyefaanaanyiriza ne gino, era bagijja kuno ne bakola akabaani akawunya obulungi. N'olwekyo eggwafu teriyina maanyi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, era teriteekeddwa kuba na maanyi mu maaso gaffe ng'Abasiraamu. Oba otya buti, omuti gusigala muti, naye wallahi gwali munene, kubanga bwe libanga ettabi we liri situukawo nga enduli eva eri ku nkonge n'etuuka eno, ekintu ne kigwa wano nga lino ttabi, wallahi guba muti. Bwe gwagwa ne gusima ebinnya ne basimbawo ebitooke. Kubanga n'omuliro gwennyini bwe guba gwekuuse ne gwaka, kitegeeza muti ate kwaka ne gujja. Naye olw'okuba baba bagamba nti guvaamu omuliro guyita na wala, ng'olowooza ddala kituufu omuliro guvaamu naye nga tewali kivaamu. Ekikulu mu byonna kwe kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumukkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala yalina obusobozi ku mbeera zonna. Singa abantu bakkiriza Allah mu butuufu bw'okumukkiriza, bino tebyali badde mu mataka g'Abasiraamu. At least twali biwulidde nga biri eri, naye ate Omusiraamu yennyini ayimirira mu muzikiti n'asaala ne sunna n'asaala ne swala ez'obwetteeka, ate osanga mu kibanja kye mwe muli bino ebikuzibwa ebisinzibwa, ate n'abizimbira n'ennyumba mbu mwe birina okuwummulira. Muzeeyi waffe Muzeeyi Isa, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ayongere omumunyweza, n'abaana be n'abazzukulu abamuvaamu, famire eno ebeeremu ku famire ze zenyumizibwamu Busiraamu, ezitambuza Obusiraamu okuba nga bugenda mu maaso. Allah subhanahu wa ta'ala abakuume, aleke kubateetera kikangabwa kyonna mu famire kiyinza kubuza ba mitima minafu kulowooza nti kivudde ku mbeera ey'okusaanyawo enzikiriza zino ezitali ntuufu. Mubeere mu bulamu obulungi. Allah subhanahu wa ta'ala akkirize abajjirewo bonna ababalaba obubi, agonze n'abasigaddeyo mu famire, kubanga tukakasa bulungi nti wadde nga muzeeyi akkiriza naga nti ebyo temuli mubijjeewo nze mbiwone, tukakasa nti waliwo ate abamu abasigala nga balookeera nga balaba nti tekigwanidde kubisaanyaawo, nga balaba nti alumbaganye obuwangwa bwabwe n'enzikiriza. Namwenna abakkiriza mu buwangwa n'ennono ate nga muli Basiraamu, bannange Obusiraamu buno tebukwatagana na bino. Tuveemu endowooza enkyamu ezirowooza nti buli ggwanga liba n'ebyalyo, kubanga abantu bagamba nti buli ggwanga liba n'enzikiriza zaalyo. N'Abawarabu nabo bayina enzikiriza ezaabwe ng'oggyeko Obusiraamu. Abantu abalina Obusiraamu obunafu obutaatebenkera mu mitima gyabwe, abatakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bwa mukkiriza, be bajja nga bawudiisa Abasiraamu nga bambadde n'enkofiira ez'ebbeeyi n'amakanzu, abataddeko n'ejjuba, ne bafungiza amajubba ne batuula mu mukka wakati ng'akabaani kano kanyooka, ne bagamba Abasiraamu nti nedda munywerere ku bintu bino, kubanga n'Abawarabu abasomesa Obusiraamu nabo bayina ebyabwe. Khalas, n'Abawarabu bayina ebyabwe, tukkiriza. Naye Omusiraamu tabeera na bino. Omusiraamu takkiririza mu kusamira. Tosobola kuba Musiraamu ng'ate oli musamize. Wenjagala okusinzira okutegeeza bonna abayita mu mbeera y'emu nga baasibwa emigwa ne banywerera mu kaduukulu ka sheetaani, nga sheetaani ebakakasa nti ekyo wookikwatirako owedde, ekyo wookikwatirako. Kyova abantu balowooza era bakasa bulungi nti Masaka tetugenda kuvaayo kutuuka Kampala, kanti bagenda kulaba ekibatuukako. Naye wallahi tewali kikutuukako. Bwe batwe basinzira ne batiisatiisa ne bakangakanga abantu babayite nga babatwala mu muliro. Be baduaati omubaka sallallahu alaihi wasallam be yalangirira naga nti mulimu ebika, naye mu bika by'abaduaati mulimu abakoowoola abantu naye nga bayimiridde ku muliro Jahannam nga baagala kuweza muwendo gwe banaayingira nagwo mu muliro, wadde nga basiba ebitambaala ne batayako n'amajubba. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala anyweze era agumye Abasiraamu, abakuumire ku mazima g'Obusiraamu, bamusinkane Allah subhanahu wa ta'ala nga Basiraamu abannamaddala. Allah subhanahu wa ta'ala atukuŋŋaanye mu jjana. Era muzeeyi agenda tulagawo tuteeka omuzikiti inshallah. Nsaba tutambule straight tugende wali tulabe oba n'essabo liwedde okumenyebwa, tulabe tupimewo
tuteekewo omuzikiti abasiraamu batandike okujja wano abadde bajja nga bazze kusamira nga bazze kutereeza mpewo za kika nga bazze kutunula mu nsonga zaabwe mu kifo ky'okuloopa eri Allah subhanahu ta'ala obwetaavu bwabwe nga babuloopa eri balubaale bano batandike okuba nga we baali bajja okusamira waliwo omuzikiti liyaghidha bihimul kuffar n'abawalana n'abatakkiriza n'abalina obulabe ku busiraamu bwa Allah subhanahu ta'ala bakakase era bakiwulire mu mutima kibalumirize nti obusiraamu yeddiini entuufu jaa alhaqu wa zahaqa albatilu inna albatila kana zahuqa masha Allah tabarakallah omulimu gw'okumenyawo essinzizo lya shayatin gulabika nga gugenda gutuuka ku nkomerero yaagwo era gunaatera okufundikirwa walillahi alhamdu gy'olaba wano wakati y'empagi ebadde eyimiriddwako essabo bw'okonekitinga okuva ku ggwafu okutuuka wano ku ssabo bw'okonekitinga okuva ku ggwafu era lirowoozebwa nti livaamu n'omuliro n'omusaayi okutuuka wano waliwo fuuti ezitawera 50 era abaganda nga bazimba essabo balizimba nga lyefaanaanyiriza ddala masjidi wadde nga tebateekamu nsonda ne bakola mihrab ne bakola ekituuti gye kibeera bakabona gye batuula nga kitunudde mu ggwafu ekitegeeza nti bw'abeera wano mu ssabo lino aba atunudde mu ggwafu ng'ekibula kyekiri kubanga eggwafu livaamu omuliro n'omusaayi saba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize olw'ensonga nti eggwafu liri ku ttaka enkuyege zirirya n'essabo olwaleero lituuse ku ttaka enkuyege zigenda wangi eriwa sigwa mu ssabo oh masha Allah kakati eno ntasibihi ndabye bubi sapule eno sapule bw'otunuulira sapule abambazi baazo baba bakakasa nti basinza Katonda naye bwe bakugamba nti sapule ate yeeri eno ewali ekituuti mu ssabo weewuunya era ebintu bino bikwatagana nnyo omuntu omwambazi wa sapule yagwanidde okubeera nga yettanira enkola zino ate akwata akalaadi tasaana kubanga yeesembereza kino kubanga tabawaayo era ndowooza yajja okutereeza ensonga yategeerera wano nti Yesu takola n'akasa nti eggwafu lye lirina obuyinza ne sapule n'agisuula mu ssabo n'agenda ne yeekakasaako okuba nti ye musinza waggwafu takyasinza gw'abadde asinza bw'ova wano ku ssabo we libadde muzeeyi watuwadde fuuti 5 ku 100 twagala kudimaketinga ttaka lino tuve wano biizinillah ng'omulimu gw'okunoonya obusobozi obusobola okuzimba omuzikiti guli buwedde insha Allahu ta'ala. Allahu akbar. Aha, masha Allah tabarakallah. Bw'ova ku ggwafu wali bw'otambula okuweza fuuti nga 100 otuuka ku point ewali demarcations we tugenda okuteeka. Ajati nsanyusa okulaba amanya Kakinda Rukaya ate liri eryekika Nantege. Aha. Nantege ye omu ku bawala ba muzeeyi. Nkusanyusa nti muzeeyi yakkiriza daawa gye mwakoze alhamdulillah nakkiriza biri n'abivaako n'anywera mu busiraamu. Era bw'atabaawo kigaana biidhinillah omwezi ogutandika enkya ogw'omunaana agenda kutuuka ku nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala agende ku Kaaba ayongere obbasabira n'okunyweza eddiini yammwe nammwe munywerere mu busiraamu ng'ate bwe tuzimba omuzikiti saba Allah akkirize alihiba ekkiriza biidhinillah okuba nti etambula ne muzeeye mutwale mu umura atuukeko ku Kaaba oluvannyuma lw'okwenaazaako ebizibu bino. Wano batuwaddewo muzeeyi yatuwaddewo 5 ku 10 tusoke tuseewo kyasoose tuwaako. Masha Allah tabarakallah. Wetuli wano Sheikh jangu eno
tuli ne muzeeyisa wano oluvannyuma olw'okuva ku ssabo tuzze Saidi wano kutulaga we tugenda okutuuza ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muzeeyi nsaba kwogerako naawe otulese mu mulimu wali tubadde tugutambuza bulungi alhamdulillah era omuzimbo gw'essabo okulaba nti gugweredde ku ttaka tutuuseeko ne kuggwafu wali eryali lireeta ebizibu byonna ne tukakasanga eggwafu nalyo liri ku ttaka. Ya salamu yalitema. Naam. Wasinzira ku ky'okutema eggwafu eryali likkirizibwamu abantu nti likola ebyenjawulo? Eggwafu eryo abaali balikkirizaamu ate oba twali tulikkirizaamu naye nagenda okulaba nga eggwafu teririna kye lireeta nze sirireeta teribala gwali musajja nga teriramu bibala naye nga gwali mukulu nnyo myaka ng'emeka egyo? Gwali guweza emyaka n'ebikumi ebibiri. Naye nensimbawo emiwafu kunga gavumenti bwegamba. Otema omuti n'ozaawo emirala nennindirira bijjajja bijje binyegewo ne kusawala leesibambawo. Takbir! Allahu akbar! Muzeeyi, oluvannyuma lw'okumenyawo essabo lino abaana bo Hajati Zainabu akkiriza n'agamba nti biidhinillah olw'okusiima okungi kw'alina mu mutima okulaba nti kino kituukiridde bulijjo kye kirooto kye n'agamba nti muzeeyi agende ku Kaaba. Allahu akbar. Allahu akbar. Era muzeeyi era nga tukwataganira wamu ne Al-Hiba Tours and Travel tukkiriza omutima oluvannyuma lw'okutukula omwezi gwe tutandika enkyo gw'omunaana biidhinillah ogende ku Kaaba okole umura onyweze obusiraamu bwo. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Era abakungu b'Al-Hiba bantumye muzeeyi ebya passport obitereze Zainabu okole ku kya passport inshallah enkyalumu tugenda kuweereza kalenda kwa tugenda okutambulira obutasuka nnaku za mwezi 17 muzeeyi abeere ku Kaaba inshallah. Allahu akbar. Muzeeyi owulira otya? Bannange owulira otya muzeeyi? Allahu akbar. Allah mpa amaanyi. Amina. Allah mpa obuvune kubanga ekyo mbadde sikimanyi era mbadde sikirina era kibadde mu mutima gwange nti luliba olwo nenva nengenda. Allahu akbar. Allahu akbar. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize. Muzeeyi eno erina essabo erimenyeddwawo eribadde likyalamu n'abatali basiraamu kubanga eno sappule mwenjijje. Bw'okola essabo tiriba lya basiraamu bokka, liba lya buli muntu. Ozikiriza zonna? Nzikiriza zonna. N'olwekyo bw'eba ebaddemu abaalimu bagirekamu kubanga kino baba bateekaawo n'obateekaawo bw'olinajja n'afuna naaka n'olwekyo essabo ekyo Dr. Isma nsaba mujja tumalirize wano kakati muzeeyi activity eddako mulimu oguddako tusaba okkirize nabo ndaba beetana balaga okusiima okw'amaanyi gy'oli ogambye otya kuli okusima wano muzikiti? naye omuwala oyo omukulu Saara nga tosobola kuzimba muzikiti wano ng'ate essabo liri wali. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah ekitundu kikyakiranga development ezenga amasomero
ekintu kyenali ntandise wano naye neŋŋonzezebwa olw'ekintu olwekyo essabo kerivuddewo masigidi egende mu maaso tuzimbe wano omuzikiti abantu batandike okusaala abadde bajjawo mu ssinzizo eritayawula nzikiriza watandika okujjawo nga wajjawo basiraamu ng'ate basinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka nga tebamugattako kintu kirala. Ndaba abatabani bapima oludda luno muzeeyikiriza tulabe abatabani we batadde ebiwaanyi. Ekiwaanyi ekisooza kiriwa? Ekiwaanyi ekisooka kye kino okujjako rizaavu y'ekkubo tuli eno oluguudo lwe luno kifo kirungi nnyo oluguudo luno wano lutandikira wano ye main road kifo kiri ku luguudo then ova wano akawewo kempulira wano kanyanja enyanja eri amazzi gaagaawo wansi w'ebitooka alhamdulillah then nodda booti bodda muno okwata futi mmeka futi 5 kutuuka wali okusinziira ku kipimiddwa alhamdulillah futi 5 naye bwatulaga musimbe wano muteme wano alhamdulillah ekiwaanyi ekirala kye kino ekiwaanyi ekirala kye kino then bwogoba futi z'obusiraamu 100 otuuka ku mwami oli akutte enkumbi okusimba ekiwaanyi ekirala bw'okwata sayidi eri oyita mu lubalaza lw'essabo oba mu ssabo wakati oyita ku bbaati ly'essabo n'odda wali futi 5 biidhinillahi ta'ala ekitegeeza nti bwe tujja okuzimba omuzikiti wano tusobola okugutuuza wali omuzikiti ne gusigala gulina olujja era ne kirabika nga obusiraamu buyimuka okubeera obw'ebbeeyi mu kitundu kubanga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atu bw'ayagala ekigambo kya la ilaha illallah kidde waggulu tufe ebyo byonna ebibadde bikolebwa mu kitundu kino insha Allah ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize omulimu guno gukolebwe ate mu bwangu obw'ekitalo tuleke kulekera mulabe waazi yonna wayinza kuyita kubanga akyusa ate muzeeyi kyatukwasizza insha Allah ta'ala. Abasiraamu abali ebula Sheikh Nada nga bwogambye jazakumullahu khaira twanguyirize omulimu guno kubanga eno chance tugiyise fursatu dhahabiyya. It is a golden chance. Wallahi kituweredde alhamdulillah 5 ku 10 tuzimbe nyumba y'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nate abaddu baberenga bamusinza la masjidin ussisa ala taqwa. Allahu akbar egenda kuyimirirawo insha Allah. Amin. Temerabira insha Allah ku namba 0754476990 wakadhalika ni ya mukadde wange Sheikh Nadawi 0702 yanga anti ntero jerabira 598895. Masha Allah saba Allah kirize aberenga abasima amanya kitenda Ibrahim insha Allah. Jazakumullahu khair. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Kalamu katika kubie daraka bismillah. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة.